abaana bapya baleke bakule organically nja bamanya bakuba omuziki ogambye bayimbi bayimbe kyensinga obategeerako abaana bakuba amapiano ate ku kiwo kituuka ku amapiano kiba kiralamuko gensingira ddala okwagala bazze kati bali Uganda sawa zino wetwogerera tubawe chansi abaana tubawe chansi kuba abaana bato bamanyi okuyimba akazungu balina kugamba they are so talented esinga okweraliikiriza luzungu oluzungu olwo omanyi bannayuganda ffe waneeno ebintu ebirimu oluzungu tutera obyebalama ebiseera ebimu naye ng'ate ebintu bya mulembe so oba obiwadde obudde bisobola okukolera n'okunyumira kitegeeza abaana tubawe time tubawe akaseera tulabe kye basobola ku Truth Media oli ku Truth Media naye kati abaana betwogerako abayita ba icons wabawulidde kyebakoze Zubeda teyasigaza luyingo tubale tulina okugendayo anti kati munnange mbadde mbamanyi naye interview gye nalabye onookola mpozi bampe script mbe nga nsoma busomi oluzungu lujafunayo olutonotono lwonookozesa wanafuna kolabo ne Gravity ganda wange Gravity anasaba kolabo nga ate oluzungu okuyimba kuno ebintu mubiddingana wakiri banatwala omwaka nga bapracticing oluzungu ne bayimba naye olaba bagambye amanya gange naye nga tebigatta oluzungu lungi muganda wange naye abaana bayimba tubawe chance tekadi chance letwagibawadde dda okulaba interview yaabwe gye bakoze kiregeeza already we love them abantu batukola ki atuba tubawa bangamba obuwagizi kubeera omuntu agiyitako menta togenda jangu olagawa mwana oyo tulinawo abana bakagwirawo Galaxy Sokoje yeta amatu oli bulungi ne Gagamel TV weri oli bulungi ndi bulungi tulina abana batabaze abana bali mu kukivuga ba icons obamanyi sinabawulirako nnyo naye ndowooza mu maaso awo nja kuwamba tegeera tonabategeera sinabategeera bulungi munamawulire kyatamanyi ba icons ati kati wemba sinakolaganako na muntu bbanga ddene sinakolako interview nabo no singa bakya interview like obawulira mu industry mbawulira naye sinakolako interview nabo sinabategeera bulungi kyo ku nyimba zaabwe zolabyeko tubawe chance yo nga yo industry yo nga yekuwa chance nga gwe mwenyini atona na kusalawo kubanga bagikuwa so olina kusigala kumatiza kwatunulira abayimbi bangi abaziba baweebwa chance ne bazikolesa mule baga nti amu bazisudde so tutambuleko nabo tulabe kibanaabaleese Gagamel TV presenter Sokoje tuli wano abaana ase violence nasembayo okukubiranga simu yo gitaddemu kodi nenga naye sirabanga mulayo soke tuveyo olunaku bebekulu lwa performinga waliyo olwo abaana abasookawo comedy store basharinga stage yemu ne Bebe Cool icons wabalaba abaana abo nabalaba bayimba bulungi kuba ndowooza Mariachi ye yasookawo ne baddako Bebe Cool naddako naye kyenabaagalako nali nsuubira nti engeri stage ava ku stage eyinza obalema okukolezesa obulungi naye bandaga nti kyebanoonya bakyagala batuuka ku stage ne bagikozesa bulungi n'abantu ne babalaga omukwado nga balinga ababamanyi era nasanyuka nnyo balaba nti yadde bamanya nti wetuvaako Bebe yaddako stage abagikwata bulungi nze nja kugamba kimu nali surprised ku kyenalaba nali sibasuubira omanyi kyekitegeeza Mumtegeke ebivulu wano wali wandika zi magazine yalina ne sente olina ne sente I don't do interviews. You're not doing interviews. We're talking about there's new kids on a blog babayita ba icons. Have you heard of them from South Africa? Bakabi tuli wano tugenda tubuuza abantu ab'enjawulo ba icons obamanyiko ky'obamanyi new chapter wali ogimanyi new chapter Kampala abayimba ekibuga Kampala Kampala Edwin Lutayo mumanyi mumanyi ba icons obamanyi oluyimba lwakola nnyo mu biseera bya City Carnival biseera bya Jennifer Musisi oli mutuufu kuba twaliwo era oluyimba lwakola nnyo yasembayo gye bakubira mu Spice MP
ate kati otutuusewo tutya mbuuza kuba kati the details solo kikyosinze okwagala omumanya oluyimba lwakola nnyo oluyimba lwakola nnyo mu kanivo simanyi baba bwa ssente oba tebaba wa ssente naye ng'oluyimba lwo baakola nga lwolwa era tukyasobola n'okuzanya kuba bali bawaana ekibuga Kampala kati waliwo abaana abato babayita ba icons nga kitaabwe ye Edwin Lutayo mumanyi bana be South Africa good naye sinaba kulya ku ssente zaabwe batuwe ku ssente Lutaaya mumanyi n'oluyimba siru kugambye ndumanyi olwa Kampala ba icon mnalabako mu comedy store abo abaana twali wano ku Gundi ku Rosa Dimes kwegamba nti mbamanyi bulungi nnyo era n'ekitaabwe mumanyi ebbanga lyemazema olinza okwanga simanyi Lutaaya kitegera naye nga balina oluyimba olupya olwazze bagala tushutinga video ndoza ne Aronia erujja abaana abo tulimu ekigatyo tulimu kigusa leka tukinyikize naye nga abaana abo bo bakimanyi nti ekintu kino mu baana abato be tulina bayimba bulungi bambi kale ng'ovuddeko byokuba nti kigaati bayimba bulungi yo music wali ate singa basigalawo bwe batyo ndaba bayitidde mu style y'abakitaabwe gye bayitamu naye kati basigalawo ani abawandiikira music waabwe babadde nnyo South Africa naye kati bali paka December bagakozesaako n'ebyawano bayige nnyo Oluganda lwe bazzeeko kati bayige Oluganda kuba nalabye Oluganda lubasumbuwa bayigemuko Oluganda batukuwemu ku nnyimba z'Oluganda lwe balina olupya lwa Luganda awo tujja bapushinga ku kintu kya kuharmonizinga abantu bempiseemu bendabye ebyo byo tujja bikola katuguse bulungi omugaati gwo naye nga Lutaaya amanye nti naffe tuli eno ffe tuba n'amawulire abaddewo ffe twapromote nze nazanyako oluyimba lwaba Lutaaya nga nze sisasulwa nga nze sisasulwa ku leediyo ku TV naye kati kamba banje kati emyaka emeka egiyiseewo myaka ng'etaano kati kamba banje kati Lutaaya naye nga icons balungi nnyo ono Deo Muzeyi Kapata kansala oli bulungi ni bulungi bali icons obamanyi mbamanyi nnyo abato mbamanyi nnyo babadde nnyo mu buyimba bw'oluzungu naye ndowooza babadde nnyo naye mu kusoma nga tebali bize naye kati bali mu holiday bazze bali Uganda balina n'akayimba k'Oluganda mbategedde akayimba ke sinnategeera ojja kategeera naye nga bo bano mbamanyi bulungi nnyo balinamu essuubi talenti bagirina ate ne laavu bagirina kubanga abaana abato okulaba ekiro mu comedy store ssaawa 6-7 nga balina baagala kulaba nga bafuna akazindaalo bawe abantu bawe audience yaabwe balabe olaba nga laavu ya music bagirina ekyo kyekisinga okuba ekikulu kwaki ekidrivinga omuntu tulina bannamawulire nno bangi betugenda okuba twogera nabo twagala kulaba nti abaana bano already batuuse tulina munnamawulire omukukuti Dira